oli mukyafu kimanyi munnanga omusajja abigumira naye omuntu ayomba atama akumalako emirembe n'olwomukute ne message eyo n'ogiyombera wiiki 2 olazze nga abasajja obalaba ekisobola omuwangula bw'omusanga ne message mulage nti tobitwala nga nsonga bw'oyomba ate obanga amusindiikiriza kyebaabamu abagamba muno omusajja omukazi agenda n'agamba oli mwenzi kube tonaba kwenda n'ogamba naye kanyendere eddala nanti okituukirize ayombere ensonga naye lwaki ayombera obwere tewakikoze ate ayomba tekigeza fe abayitira abasajja batuuka omukazi kati nze nkubuli omukazi asobola okwesonyiwa naawe kenyini nekikuleeta okwesonyiwa byobadde okola ebitali sirisi nga kulaba bulabi nogamba aba omukyala wange ampa eddembe bwaliti kati ate nojja ogenda eno ng'ate ye muyombi nga bakumalako emirembe n'osigala ewona atayomba kitegedde Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Omuzimu gwa kitammwe gubanja sibabanja olidde ennyama nze buli kye nalina okulya nkiridde okimanyi nti ewaffe kyemmanyi kyendi omukakafu mu bulamu bwange kyemmanyi nga kyendya nga kyenkola mu kwagala kwange kulya nze ngula ensawo y'omuceere nembeerawo nengula ensawo ya sukaali nebeerawo amatooke tugula amatooke oluusi 10 tufumba ekyenkya n'ekyemisana kati olaba emmere y'ekyeggulo yawedde okunyiga tugirya ssaawa 2 kati bwebanga nze sinadda bagikoomera ne nkomawo ku 5 njirya nze sisula njala sisiiba njala kati abaana banze nababuulira amazima nze ndidde ng'amazima nze siba nze bisigadde ndabika siri mu matibu nabyo naye ekyokulya olidde sigunywangako kati naguyiisa nnyo kati muguyiisa nze nayagala nnyo jjajja wange jjajja naŋŋaana okunywa omwenge ate ekirala nze bwe nalabanga abantu abanywa omwenge nabalaba 84 awo ekawempe bayitawe wa Lwembaawo kati banywanga amalwa kati nga abantu abo abanywa amalwa bagiranga ku ggaali oluusi pikipiki eza BS nga boogera luzungu kati nze nali mmanyi omuntu okunywa omwenge olina okuba omanyi kati ate bwe nnyingidde mu nsi y'abawala bano abawala mikwano gyange baali 11 kati ate bwe nfuna omulimu nensangayo Keeti Noola Saala Luusi nambalirwa Nakiwala Loozi mbaalinga 8 kati mikwano gyange kati ne batandika okunywa omwenge mbatwala mu bbaala mu basajja naye nga bwe bamala okunywa enneeyisa gye beeyisa amazima nze nga tensanyusa abawala balungi naye nga bwe batamiira nze bandabikira nga n'abavubuka baabwe balungi naye bwe batamiira baayiranga ne bagini ngamba kati nze omubi nga n'abalungi babijja n'okuba bakafaanani ng'onywedde omwenge n'obijjira dda bukenya yeefuula amulingiza ate amuli kumpi kati nze ekyo ekintu nakyo kyantamya omwenge nkutegedde yagira Loozi neyeefuula amuwa manta kaakati ng'ekyo ekintu kinyiiza omwenge guno tulabika tegugwana mubi kati ekyo nakyo nekikola ki nekikutamya omwenge kati ate
bwe natuuka mu mbeera ng'ennungi 95 nali bulungi nnyo bawo nalina emyaka 19 nga nina poloti 19 nga nina eddiiko 72 nga nina woma 72 nga nina zino obukopo bwakuno nabwo 72 ng'obubala TV y'amanda anti nagulanga edazini 6 TV nga y'amanda y'amanda 10 kati nga nze muzekka n'enju erimu kateni kutegeera nga nina obuliri buliko akabundula kati nga bwe mbulaba bwe nti nga njagala mbulabire mu nnomo ye muntu asigadde nga buliko zisuuka za Japani nga njagala nga mbulabire mu nnomo bwe nti bwe ntamirira agenda nga nenywa kamiro kange kati nga bwe nywa mmiro mpuliramu enju yange ewunya bulungi nsiisa ekinyeebwa kati nga njagala nnyo nsigale nga ntegeera oli nnomo nnyo kati ekyo kyanfundikira kinnemesezza omwenge kutegedde nze kyekimu ku byannemesa omwenge kati ate ekirala waliwo Dookooli ne Kabuulo ebiki ebyo Dookooli yali muto wa Kabuulo ne Katooto kati banywanga omwenge ne boogera oluzungu please no yes agende kwinyoola kati nga n'oluzungu boogera lufu ogamba kwegamba nze saalaba kirungi ku mwenge mu buto bwange newesanywa omwenge omuvubuka kaakati nenyingira mu gurupu y'abavubuka nga batunda enjaga nga noginywa baginywa kati nga abavubuka bali beegombako obuvumu kati olunaku lumu ne twokya amanda buli omu naafuna ensawo emu bano bannaffe baafuna 3 kati ng'eggaali esooka n'etwala nedda naawe n'otwala kati omukana ngamba magalo manyi bano batunooma eyange mu jinsale njitwale kati okuva ewaffe Bunyaka otuuke Kasana mayiro 1.5 ne tumusala ensawo y'amanda kati nalabira ddala nga njagaye mutawaanya ne tugenda e Kasana kati abaali bafumbira ku manda e Kasana baali aba ettawuni yonna nga bali 5 wa Susani Kagwa ewa Kakobogo n'aba ne Sandi Nsamba ne wa Lugonvu bwe bataagagula nga tulina gatwala Luweero nayo mayiro wagatunda eri ng'era bamuwaddemu mabeere amabeere g'ente bagookyanga ne bakuwa ne bamuwa mu nsawo y'amanda ne bamuwaamu ebifi by'amabeere 4 naye ekyamuweesayo yali njaga ayine mutunuulya nenga kaakati ate tuba tuli awo 93 nga 28 terwali lwakusatu 9 lwakuna 3 lwakutaano 28 lwali lwakusatu ogw'omusanvu nga Wabbi ajafa yafiira mu kabenje mu kiziki by'emiti 4 kati Kabwama anywedde bulungi enjaga ye baleeta omufukulole ya Mengo Senior Secondary School nga jambuuza magala story ki konze bangambye Wabbi afudde nangamba oyo fala nangamba kati afa ki nga bagenda tikira Kabaka tulye n'amapeera n'amapeera kati batikule ekkeesi y'omufu bagiteeka mu ddiiro jjukire baakakalabirwamu kano n'olaba omuntu Bwama bwe yajja yakajjako bujja n'akwata omufu mu kyenyi bwana nawe gwe Kabama bangambye bakulese nga bamanyi olese eddiiro oli mu bino ebyokufa ebyekisirusiru Kabwama yayomba Kabwama yayomba kacha katawulo simulawa kakusimulanga tukateekewo nedda ogenda kakwata muzeeyi oyo ze engalo booti oleme kutambula eri yonna ate kookya temumpanyo bya bbeeyi nende si bya bbeeyi kajjako buli kaca omanyi waliwo gye nagenda ne bampa akambe ne bampa ejjiiko ne bampa ewuma ne mbabuuza emmere embisi yakuwata
naye olabye ebitukuuse wa kati katawulo kati na bino naye abamu bannakyalo mutulekanga tunaaba muganda kataasa kati olwo maatukudde kabuguma kabuguma kale bino ensi bye tutaasuubira nti biri tutuukako twabeeranga ebunyaka nga bawuza tobanga magala musome nnyo baana bange omwana nga bw'agaana osoma magala mumulabyeko nedda taata mumumpitire alinga magala taata akuyita ogenda ogabatukana olowooza akugamba kyamagezi mumpitire gundi oyo Steven ajje wagaanye osoma ojja kubanga oyo aya nga gwe example omwana yakeeranga ku ssomero atayagala kubeeranga gwe era nze olaba nze waliwo na bingi bye nakola nga nsandi bikoze nze nazimba toyi wazimbako ne toyi ngamba ozimba toyi yewange nenjiteekako olugi lwa $1,000,000 nenteekako n'omunyolo gwa $5,000 lwaki nga nti baabagaana okuba nga nze nga ndaba omuntu yenna ayagala okunninaana nange mwesega kuba baagaana kuba nga nze nze nagula ensawo za sementi 383 nenjiwa olujja lwange nga njiwa inchi 9 akati nze nasala kumpi poloti 5 ku 10 nenjikola nga compound nga kyesaagala bantu bano baagaana kuba nga nze era kubanga okole ekyenjawulo wakiri kutegeera era nze bwe nasimentaana nalaba nga bajja gisobola nengifuula eyakalina nagiraba nze n'ennyumba nali nkimanyi basobola ozimba ez'amabaati ezifaanana enzimba y'amategula kuzimba y'amategula nga saagala babeerenga ggwe era nze buli mwana wange yenna ne muzimbira omuzigo gulimu ekinaabiro gulimu buli ki era gwe oluweza emyaka 10 nga okusimba bino ebyokuganza abakuleete mu looja ey'10 bakuwe 3 bwe leeta wake 10 lyoli bali alikuwe bizinesi oba ogikoze osevinze nno omwana wo naye aba akafunye akasente aba asevinze kakati nze abantu bewaffe bampanga nnyo batuwangako nnyo ekyokulabirako nze nawanulako ffene ne bagamba omwana bamusuuleyo naye nga sinnamukwatako bannange nga bali bakususula nnyo naye ate sibanenya abantu bwe twalina ejjajja waffe nga tuli baavu nga n'abaavu bamanyi tuli baavu nga nyambala embugo nesiba mbuga ate nazo njulifu kati nga era nze njo nasanze omuvubuka nga nomala otwala akadomola ku bbowa olina kakasanga bonna bava ku bbowa olyoka osunda tebaagala kukwata wano wasuunanga okutewa maama nga ate baali bakisusiza bayinza okuba baali batuufu naye era nze olaba nze ne piki ngula Vespa za $1,010,000 bw'ogula piki bwe mba ngula piki ngula gye mmanyi nti tebajja gigula nkutegeera bakumotivatinga nno obeere wanjawulo era nti nze n'abaana bange be nalabanga kyengeza nga abaana bange bagenze mu masomero newalanga nnyo abaana bange okusomera mu masomero g'abo abantu mwe basomera basobola naweerako mu Menge St. Julian nga mayina nti babagaana kubanga nga ggwe nogakambalageko ekyo kirungi era nze nazimba ennyumba yange eyasooka boyiziko ey'essubi ngeri erimu ekinaabi ey'essubi maama nze nasooka ozimba enju ey'essubi ey'ebbeeyi waffe mu Mugombolola yonna ya 10 ng'onaabira mu nju wakiri naabira mu nju
kakati nze abantu bewaffe bamboola nnyo ate Mukama n'abawa obuwangazi oba oluusi omuntu waliwo omukazi nakigambako ne mukyala mwesiga omukazi yagamba oli yagamba yamubuuza yina emyaka emeka namugamba nina emyaka 102 whatever 3 na onamugamba bana nange njagala mpangala engagwe ono namugamba Mukama ampe ekibonerezo ekyageza buli awangala oluusi Mukama abalekawo ng'alina kyoyagala osasulire abantu kati ngaabo ndooza be yalekawo baagala babbalabe tuba tebanafa abakuyisa obubi ayinza okuba tebampisa bubi naye banjogereranga bubi nnyo nedda n'okukwata ne bagamba lwe bekwatako nedda bannange era nze ngenda mbatunuulira nga bampitako bavuga boda bakanika bugaali kale teebereza ate nno nga bonna baasoma enyama etuuse put this one put this way bagenda kusooka bali mukyafu kimanyi munnanga omusajja abigumira naye omuntu ayomba atama akumalako emirembe nolwomukute ne message eyo n'ogiyombera wiiki 2 mazze nga abasajja obalaba ekisobola omuwangula bw'omusanga ne message mulage nti tobitwala nga nsonga bw'oyomba ate obanga amusindiikiriza kyebaabamu bagamba muno omusajja omukazi agenda n'agamba oli mwenzi kube tonaba kwenda n'ogamba naye kanyendere ddala nanti okituukirize yayombera ensonga naye lwaki ayombera obwereere tewakikoze ate ayomba tekigeza fe abayitira abasajja batuuka ng'omukazi kati nze nkubulya omukazi asobola okwesonyiwa naawe kennyini ne kikuleeta okwesonyiwa by'obadde okola ebitali bya sirisi nga kulaba bulabi nogamba aba omukyala wange ampa eddembe bwaliti kati ate n'ojja ogenda eno ng'ate ye muyombi nga bakumalako emirembe n'osigala ewoona atayomba kitegedde era abakazi bakola kinene nnyo otuwangaaliza abakyala baffe nga tugenda ne batweyisizaako bubi naye erabira nti ggwe oyina omukaleeka n'ayomba nga ggwe g'oyina obwomu otambula butambuzi n'ogamba kanzireye oli mutuufu nonkwata essanyu lyo nonna n'ebintu bye wandiguza eri n'obireeta awaka n'ogamba yanneerabira yansuulawo kumbe yeggwe nga ggwe wabiteekawo ama oli mutuufu kubanga oli abamu mbalabye abasajja nga n'ennyumba agikulekera n'agenda n'atandika nga ggwe wennyini weefuula kati abasajja be bantu mu nsi abayita mu bizibu ebingi nga ggwe kino by'oyagala omuyombesa ogatta ku bingi by'ayina tegeera bakazi batono abagenda mu looni okwewulira mu maka osingayo amaka gaabwe naye abasajja balemererwa n'atuuka bambi okuwaayo amaka mu budde obwo bwennyini ku lunaku lw'essande ayina emiliyoni 2 banka emwagaza 2.7 gweomutuusiza ku luyombo oyagala akole ki banka yagala miliyoni 3.15 ng'olinawo 3 omusajja bw'omuvuma ekyo kyennyini kimuttira awulyanga obulamu bwe bwonna obumazeewo kyokka nga nali mukutaasa maka ennyumba yaffe ate naawe otaddeko olutalo kubanga nze mbabuulira omuntu gw'otaakuza teri gw'osobola kuteekamu by'oyagala byonna era obufumbo bwonna singa olabanga ebirungi biri ebitundu 3 ku 100 ku musajjawo oyo oba wafuna makula meereere kyokka nze ate mba njagala 7 tosobola gifuna omusange wa myaka 3 nsaba ogenda gimuteekamu ddi era kiringa nze wano nenkwagala nenjagala okola ebyange ebitundu waddanga tosobola kati ate gwe n'3 sizowaga kuteekamu kituufu wapaaluuka dda okola by'oyagala era nenze bw'otuukirizaako 15 babi kiba kiwedde kuba bingi naawe byolabye bingi nange byendabye bingi kati ate njagala nkufuule ng'omwana gwe weekuliza yennyini akulemye oluusi akulema oteeka ku 10 ku 10 omukazi gw'owasiza ataakulya mu makaago gw'oyagala atere akole byonna by'oyagala kitegeeza bino byetwerimamu njagala kukyusa muzeeyi magala tosobola mukyusa
tuba twerimba zayino kyuka tuba twerimba nze kyensobola okukyusaamu mu bintu byemmanyi mpozi kulyanga kilo 2 ez'ennyama n'envubo n'endyayo n'eri kuba bwe ntunuulira kati nze teri mukazi ayinza kunkubya kikalu olimba ne bwoba olina diguli 9 tosobola kuba kikalu sobola kukuba kikalu teri mukazi asobola kunsibya ttaayi oyo naye taliiyo bannange era teriiyo mukazi ayinza kunsuza wuwe oyo naye taliiyo bakuleeta n'osulayo nange teri asobola kundeeta nenyingira mu nju mwenkusanza nentuula wadde mu ddiiro ne ku lubalaza situula ebyo nze tebabinkyusa nti ŋŋenda kujja ntandika osulewo osule basula nno nze sisula ngutegedde nti magala kati munange nkola mu Bank of Uganda okutulaba obulungi sibe ettaayi nkugamba tweremye kuba ekikalu nkugamba tweremye oli mutuufu nze byemmanyi byensobola okukyusa naye biruwa kati ng'ebiruwa ennyama tosobola gikyusa okwambala ettayiro ki sukaali wagamba tosobola oba ebiriwa ndowooza era tewali muzeeyi simanyi naye mpozi ng'otomanyi ayinza okujja omuntu n'ogwa mu laabu nno mubyokusaaga muzeeyi n'akukyusa mu byokusaaga ensi eno ekyuka kati mina ngenda kuzabadde boogeraku era ne nkujjukira muzeeyi tulina okutandika okukola dduyiro tutambule muko anti ndi mufumbo saagala onfuneko pressure muzeeyi ndi mufumbo emanyi obufumbo bukola dduyiro kati mbwegikolera mu bufumbo asita okitegedde nze ndeka tukendeeze ku lubuto olwo kyokka gwe naani nze n'abawagizi bo tugendezeeko ku katono si nnyo kati bwoba oli mwavu ate lino olubuto lukuyamba okutuuka awantu nga balowooza olina ssente kati nze owa traffic omuyitako ng'alowooza wagambye agende wabbeeyi naye nga naawe tolina kyoli luno olubuto lwe mwagala okulwanyisa luno munange omuntu tamala gankuba luyi abakuwa ekitiibwa muli abakuwa ekitiibwa ate ajja n'olowooza nti oba yazimbye wali mmoloka bweti so nga wa munange olubuto luno lutukoledde ebirungi anze kankuwa ekyokulabirako buli mikolo Ssaabasajja gy'akola mu Buganda mbeerayo ne Ssaabasajja bwe bamala okuyimba ekitiibwa kya Buganda bawanika ambuleera ejja bweti paka ku mmotoka ye ati abambowa abagalagala abalamba n'abasirikale bennyini batandika osindika abantu emmotoka ziyitewo nze oluntuukako nze tudefyemu kankwata nako naye ng'alina ne baasindisa abalina tuleero naye nga batono waliyo omunene mu gavumenti ng'alina buyinza waliyo omunene ku kyalo nga wammere nganze bw'oli wa mmere onaye muve ku lubuto lwa buzeeyi agala tagenda luggyako kati muleke nze munene olubuto luno ne mala nfuna ssente nengaggawala ngenda lusala naye nga nkyali bwe nti tojja lusala nnyambye abantu okundaba muzeeyi tweyanziza kale munnange tugende tunoonye ennyama y'ente Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.